abazzukulu mwebale kulonda mwalonda bulungi and you voted for change nkiddamu you voted for change. European Union Parliament yegasse ku American Senate we yegasseko ne bagamba nti it was a military operation era in brackets His Excellency Kyagulanyi ye president wa Uganda nabagamba bano mbalaba bano kati waliwo okwerangirira n'okufuga ebintu bibiri byanjawulo nkiddamu okwerangirira n'okufuga bintu bibiri byanjawulo osobola okukera ku makya n'okozesa amagye nga gago mugundi moyina mu area mu safe years of control boyina amagye gago buli kimu kati nga buli avayo ng'omukuba emiggo ne bamateeka mu kkomera yes ekyo kibaawo naye nga these are crimes against humanity kati ezo baziconsideringa naye wano mu system yo obeera olaga nti gwe buli kimu togambwako jjabba sibo jjabba kuba naye kakati nga wali empologoma nga zitunudde bwezi ne zigamba okay akoze ekyo okay kati tujja kufuna eno stage gye nabalangirirangako gye nabasomesangako emyaka 5 nembagamba nti mugenda biraba kati theory tugikoze ekimala yesawa mulabe ku practicals nkiddamu tusomye theories ekimala kati yesawa mulabe ku practicals practical esooka yali mu America eyokubiri ebadde mu Europe basooka na bigambo yes zonna gye tubadde okuva Congo okuva Iran okuva Venezuela tutandise na bigambo bino video yange yasookera ddala nga nakakoma wano nabagamba teri democrat mu nsi agenda kukkiriza kalulu ako tukyali kugundi tubuzayo democrat yomu nkiddamu tubuzayo democrat yomu so ng'ennaku z'omwezi 18 tulinayo Vienna summit kati eno mwawangula ne 71% kati bwe ntusooka ne tubalamu wano Gaddafi yalina 90 omwaka ogwo abamuwa 90 ne bamukuba n'afiira muwala wali nga street dog ne tujja wano ewa Bashiri nga maze okuwangula ne 85% then bajja bamukuba zi sanction ro mu statute bajja activatinga bamala okujja activatinga bakola ki bamugamba toddamu fuluma Sudan economy egwa ayongeza omugaati abantu basituka Robert Mugabe yali amaze okuwangula akalulu awo amala okawangula Morgan Shangalai amuteekako ekikono abasajja bamunyiga akwata entebe ng'emulemye emwokyeza n'agikasukira Munangagwa n'akwatamu awo ne Morgan Shangalai tuvaawo awo tujja wano ewa Madulo aka 2021 yakalaga nti akawuuse buva neyeerayiza economy negwa 4 years down the road bamukuba jjeeke tujje wakamune ye agamba teri byakalonza alonda president mwe banansi temwesalirawo abantu basituka kati Abraham Lincoln ne banne bonna bamusazeeko bamusalawo ndinza agamba tuteese tujja wano wa Blaise Compaoré naye yali awangudde akalulu ne tuvaayo ne tukkirira wanene wansi ne twawuse Mubarak we Egypt ne tujja ne tulaba kono we Tunisia bonna baali bawangudde akalulu ale kwegamba ogatagatta ebintu biba bitambula nga wetwabibala nkiddamu eno revolution etambula nga wetwagibala munna Uganda nakugamba okubba akalulu kituufu yes bibeera mu system zino bazikola ne biwa ne percentage mwe waliwo ekintu kye bayita legitimacy ekyo tebakibba legitimacy yekubiza bona mwezo calculations zetubadde mu yes ezo calculations za legitimacy oba zitegedde nkiddamu devolution egwera kweno stage nkiddamu teri yo stage ndala wogenda kulabira eno revolution nti switchings negenda ku stage endala twafuna ekintu kye bayita revolution shift nabagamba akalulu ka 2026 twakawangula era otumala okukawangula bano babba bupapula na bubox bana Uganda basuula muri bamala okubba obubox obwo tufuna ekintu kye bayita revolution shift eva mu democracy eyingira human rights enteekateeka ze bagenda nazo mu maaso ng'okuleeta loop nga okola ki ogenda mu kooti baagala kukuzzaayo mu democracy then tufokasinge ku 2026 nga amaze okuyingira mu parliament fe tugamba nedda muleke revolution etambule nga weeyina okugenda tugenda kakasakaani afuga ensi eno nabagamba waliyo abantu bebayita bademocrats bakolera mu kintu kye bayita capitalism kati capitalism gobeera olina okuba ng'olina amaanyi agamala nga okakasa nti Russia akuwadde equipments ezimala okuva mu capitalism oyingire communism twakafuna bademocrats babiri nkiddamu twakafuna bademocrats babiri American Senate yamala kukoona muda stamp Kyagulanyi president European Union yawo waliwo gundi aliwo atula ku United Nations muyinza n'okubanga temunategera element eyo yabaddewo France eyo European Union mulimu element ya France ye second capitalist
atula ku United Nations Security Council abasalirawo ensi eno. Kati European Union we begambye nti tubiganye ebyabadde military operation Kyagulanyi president kitegeeza kituddeko Somalia wali nabagamba tutunulya nnyo ffe history waffe ebyafaayo bitteeka mu president ne tulaba we tugenda Uganda egenda kukyuka come rain come sunshine byonna bayinza okubikola mu system bayinza okubikola ne banormalizing embeera buli kimu ne bakulaga nti kizze ku gundi yaakyo naye tebinnagwa democracy tebamubba bana abasajja aba democrats senga bakeera ku macha ne bagamba nti mukulu togikwatako oba ogenda bakakasa mujja kumbuuza nga luli ali tebabikola na bagamba luli tubadde mu fisadi democracy nga batukola katana bannaabwe kati byonna bye tusomye yesawa mulabe ku practicals mugenda kulaba kye bayita practicals tugenda kufunda mu Uganda eyo tugenda kugifundamu just wait and watch the space mark my words nabagamba nze bino ebintu byensomesa bigasanya aba NRM naba NRM tebawulira kubanga bino ebintu byensomesa wano bye bituuse kubali police ene ekola omulundi ekola kyekimu ne banaakwata abaana ba people power ne bamalira mu makomera ne banaabata ne bamala mu ggwanga waliwo olunaku we lugenda okukeera ba democrats bajje teri agenda kuba stoppinga Uganda tesobola ku stoppinga ba democrats Maduro bamulema okuba stoppinga ne bamubajjeke ne bamutwala nga mazoka wangula ngaafuzeeko n'emyaka ena Gaddafi bwate bwe yali yafiira mu Alanga Street Dog kubeeri jamu ate olutalo nakugambe baluyita de-dollarization ekyo temukyerabira kati bano bo bayitamu eno policy nti wacyankalanyiza akalulu wabbi akalulu wakoze biki inakikyo sense bano babeera n'obusungu bwabwe tebabeera na bino nti si byakalulu akalulu bakateekawo okujjako legitimacy nti waba agenda okukuba teri nsi egenda kukuwolereza ekyo kyekiriwo nkiddamu akalulu kano ketugendamu bano babeera bagenda okukuba teri muntu agenda kukolereza nakuga basooka ne bakuwa media play eyo bagituwa mwagirabako eyo stage mbagambye essaawa za theory ezaggwawo katuli mu practicals media play esooka ekisooka mwakirabako nga bawambye Bukavu ne Goma mwabirabako ebyaddirira then ne baddamu ne bakuleetera peace agreement avenues ne bazikuteerawo okkiriza oba nedda essaawa eno mwalabe abasajja bayogedde let's all talk peace initiative gye baleese let's all talk peace kati bano baagala nabo bakireete kyovula badduka mangu ne bakomyawo iPod mutugenda teesa mu parliament biki tufune legitimacy tuteese mu parliament batuzayo let's all talk peace tugamba ki we either want a rerun twagala electoral audit by international organization president jagenda okubeera nga 18 eyo United Nations eyo gundi jagenda okubeerako tugenda kuyita mu kintu kyetu kya United Nations Charter esobola okujja nekola elections audit esobola okugikola katulinde demands zaateekayo oba katulinde speech ejagenda okukola kijagenda okubanga wabula ate ekisinga obukulu awo agenda okwogerera tulinawo ekintu kyetuyita Rome Statute Doctrine of the International Criminal Court mujjukira omweni omusango gwe mwagira kati bano balina fayiro yaffe omweni bamujjawo bamala okumujjawo kakati tuyingidde wano democracy bamukuteko nakugamba eno kooti bo yaabwe ekola mu favor yaabwe webanti ekola mu favor yaabwe nga gundi bbiri tuzirabye nti zimugambye nedda mukulu tetukukkiriza tonna wangula kalulu yali military operation kitegeeza ki katulinde ekivamwano tulina gundi nya katubuzaayo eno eziri 3 tubuzaayo kubanga bali basatu ababiri bagamba nti mu butuufu totulimba baba era essaawa tukwate ku tuluzi zaffe bagenda kusumulula tools ezo tools zezasibwa Bashiri n'abeera mu Sudan omupaka we yayongeza omugati ezo tools ze baakwatako Gaddafi n'afiira mu alizo tools ezo tools enjogerako yensonga ki Hussein Mubaraka yali akabbye naye otegere ekintu ekyo so bino ebintu byamanyi aba NRM tuve mu kuboostinga the real force is coming ekyo kyo nkibabuulira the real power that you cannot control is coming to Uganda. Uganda is not a lost island ntika island kali awo kakyetwala no please tekisoboka. Uganda is a global village. Uganda is a Commonwealth state. Just watch the space. Okitegere ekintu ekyo agamba bino bya ddala nkiddamu bino bya ddala si ebiri bye tubaddengako ate ne batubba akalu ne mubeera mugenze mu kooti bagenze mu parliament katukuba ekikone mu parliament teri muntu agenda kukuba kikone naye tugenda mu Uganda kamweni kali nabaddawo n'entunulya parliament ng'egenda maaso naye kale wali mu ntebe yange left the minister of foreign affairs kyokka nenga ene wagira aginkuumira eremeggwako butaka tujja next minister yenzo wa foreign affairs bamuyita Kyagulanyi Mitembo there him at your own risk nabagamba kino kye yaleeta no one can control it revolution omusambo revolution guli ku Kyagulanyi kwe gutambulira nga kuyitira mu foreign policy
zino zigenda kujja zibanyige wezimala obanyiga munansi agenda kuva mu comfort zone nkiddamu munansi agenda kuva mu comfort zone agenda situka just